mu bifo byetutuusemu okuli Kikandwa, Mwera, Banda abagabo obukungu tebalabiseekera bakira abatuuze bajja bwe baddayo. Ssentebe w'Ekikandwa mu Kakiri Wilson Sirebe yennyamidde olw'enkola y'ebyokulonda mu Wakiso obuteefiire mu kugabira abantu obukungu ku magye banaalondera. Abagaba baagadde bagaba ssaawa ze baagadde ze batuukirako ekisinza ate okwenyemiza abantu mu kitundu. Tebaagala tulonde. Ate nga ffe tuli serious twagala. Baba abatuuze balaze obubalirikirivu nti kuba buli balaga obukungu bwabwe tebulabikako. Mu bifo ebimu nga Namusira abantu bagenda mu maaso n'okufuna obukungu bwabwe kyokka waliwo betusanze nga basubiddwa oluvannyuma lw'okukebera ku masimu gaabwe ne babategeeza bwe balina okulondera bagenza okutuukayo ng'obukonge bwaggiddwayo. Akakonge kange saakalabye wabula baŋŋamba ŋŋende Mpegwe oba Bukerekere oba Mwera ŋŋenzeeyo tewali yakoze. Yo Ebanda abatuuze nga buli wamu ne ssente bwabwe Edward Mbazira basangiddwa nga basubiddwa olw'abagabo obukonge obutalabikako. Ssentebe Edward Mbazira syabakulira ebyokulonda okusomesa abantu ku ngeri gye bagenda okulondamu kubanga bangi tebamanye. Buli muntu alina ndowooza ye, ayagala chenji atagala chenji naddala baagala chenji olaba nti bo bikiseera balina endowooza nti batubba bagenda kutubba. Kati nkuwa amasimu kubanoonya muli ludda wa kitegeeza wayinza okubaawo ensobi mu bakakiiko mu byokulondesa. Tusomesa kufuna byakulonda tetulina kye tumanyi bajje batusomese tumanye engeri gye tugenda okulondamu. Ebyo biruddwa nga abatuuze b'enda z'abazadde Kabubu balaze obutalimative era akakiiko ebyokulonda obutaleeta bukonge bwabwe. Abatuuze b'edda buli omu ajja yeewuunya okutuuka mu kifo awateekeddwa okufunira obukonge kyokka basanzeewo Ntebe. Munnange mukwano gwange alondera Kabubu bamusudde lya ntonde. Buli kanaku ne bakugamba nti tugenda n'akakonge n'ojja. Buli kanaku tugenda n'akakonge n'ojja. Obonaabona bubonyi isse twagaza ki? Nze nsula Matugga naye nga nondera Kabubu. Tulina kunteekamu transport wange okujja okunona akakonge. Naye lwentuuka wano eno nsangawo babunonye abanene ababuga basibasangawo. Naye twewuubye wano ennaku eziwera tuva wala. Ye Dr. Dewo Kizito Lukyamuza akulumidde akakiiko k'ebyokulonda olw'enkola ekweseddwa okufuna obukonge. Ono gwe tusanze kakiiko k'ebyokulonda agambye nti enkola eno nzibu nga yakumalira omulonzi obudde n'ensimbi kubanga bangi balondera mu byalo. Nasobola nti okugenda olwaleero ngende nona akasiripu ate nzireyo ku lwokuna nkube ekyakiraba nti kizibu nnyo omuntu okukikola abanga ayagala okukugiramu ddala. Ono era akukulumidde akakiiko olw'okugaana okumuwa ebiwandiiko bya Pulezidenti Museveni so nga yabisaba dda. Buli mukulembeze ayinza okujja mu bukulembeze bwaffe alina okuba nga alina ebisaanyizo byonna. Nandyagadde nnyo kuba siraba nk'omuntu n'omu amanyi ebiwandiiko bya General Museveni. Ebyo nga bigenda mu maaso nga abakulira ebyokulonda basomesa abakozi ku ssimu ya English Medium Primary School abagenda okuliramu okulondesa. Fosca twebaza amyuka akulira ebyokulonda bakisaakubiriza abagenda okulondesa okukwata obudde. We have cautioned them to be time conscious so that there will be no delays because the materials will be already delivered at their pouring stations in time.